Kale amacha marungi twalamusako mwina abali ku mukuto gwa Daily Still Hope abali ku Daily Still Hope to Age Media n'emikutu gyaffe egy'enjawulo mwebale kubanga ate mutugoberera kama tuli basanyufu kubanga obukeeseza nga tukyali balamu tekubadde kwagala kwaffe wabula kibadde kisakyo twaniza omwoyo omutukuvu ajja tulungamye bye tugenda okuba nga tetwogerako era atukulembere twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu tusabidde amina. Kale mbalamusako nnyo mwenna abali ku Daily Still Hope akabanga kabadde kaweze naye era still mubadde mukyanfuna ku mikutu gyaffe emirala nga Tish TV, Testimony TV n'emikutu egy'enjawulo oba tonaaba kusubscribing okwo agenda osubscribing wemba siri wano mbeera eri nga mpeereza so buweereza bo bugaziye mu linnya erya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Lunaku olwaleero njagala tutunuulire engeri gy'oyinza okuwangulamu masturbation oba okwematiza kubanga guno omuze gukuze buli wamu. Paati yasembayo nakugamba nti guno muze guli mu kanisa, mu nsi, mu bafumbo, mu babuulu, mu bagagga, mu baavu, mu bato ne mu bakulu. So guli buli wamu. Naye nga omanyi nti buli kintu kirina solution mu maaso ga Katonda. Katonda ffe talemererwa. Everything has got a solution. So n'omuze gw'okwematiza guno gulina solution oba gulina engeri gye tuyinza okuba nga tugukomya. Bantu bangi babuuza gezezaako kino nakiri naye masturbation agaanyi masturbation ono muwona ntya. So nkuleetera engeri ziringa 19 engeri ezo newokozesaako emu newonozikozesa zonna zijja kuyamba osobole okuba nga ova mu muze gw'okwematiza. Omuze gw'okwematiza si mulungi era gutwalira ddala mu geyeena. So muve ku bino ebyabasawo ababalimba nti masturbation si mubi n'abantu abalala. Masturbation kibi kyennyini ekizikiriza omuntu. Kakati gundi esooka point esookera ddala ng'onoowangula masturbation olina okuba nga okkiriza mu ggwe nti masturbation kibi. Ekyo kye kisookera ddala. Buli woogaana okukkiriza nti masturbation kibi ogenda sigala ng'omukola naye buli woona okukkiriza nti kino kibi mwoyo mutukuvu ajja kukulumiriza okuba nga togenda mu maaso nakyo. So kati ekizibu nti abantu abasinga masturbation yasigala okuba nga kitundutundu ku bulamu bwabwe. Kati awo kibeera ekintu ekya bulijjo naye buli wokkiriza nti masturbation kibi ojja kutandika okufuna engeri etandika okuba nga okirwanyisa mu bulamu bwo. So engeri namba emu gy'osobola okuwangulamu masturbation kwe kukkiriza nti kibi kyennyini ekitwala omuntu mu geyeena. Zabuli 32 olwokutaano ojja lusoma okabirire Mukama engeri gy'oyinza okuba nga owangulamu nti ekibi kyonna kitwala omuntu mu kufa. Sin leads to death. So we tutunula Bayibuli nti ne tulaba biblical outlets eza sexual desires masturbation teriimu. Tulinamu bbiri self control oba tosobola kwekuuma then fumbirwa. Teri option nti weematize kusinziira mu byawandiikibwa. So olina okukkiriza nti masturbation kibi era masturbation afuuka atya ekibi nga tetunaba kugenda ku point ey'okubiri. Masturbation afuuka atya ekibi kuba omuntu ayinza obuuza masturbation kibi mu ngeri ki mubi mu ngeri ki. Jawawulirize bulungi. Masturbation akola ki okusinziira ku Bayibuli omwami n'omukyala be bakola ki be bakola obufumbo era omubiri gw'omwami guba gwa mukyala n'ogw'omukyala guba gwa mwami. Kakati wotandika okwematiza omubiri guba gwanisaawo eyo guba gwanisaawo eyo gw'olikola naye ekikolwa ekyo. Kiba tubaga nti okola masturbation oba weegatta na mizimu. Okusinza ku Bakoliso 7:3 ekisooka 1 Corinthians 7:3 ojja kuba nga okola ki ojja kuba nga ate osomawo. So
Masturbation akujjako obuyinza okubanga omubiri gwo gwa mwami wo ate naawe omwami gwa mukyalawo. Kati masturbation neeza obuyinza bw'omubiri ogwo. Abakulisa ekisooka 7-4 nayo ojja kukola ki? Ojja kubanga ate ogisoma. Masturbation akuleetera okubanga obulamu bwo obw'omwoyo bukendeera. Ate buli bulamu bwo obw'omwoyo kasa bukendeera, ebikemo byeyongera mu bulamu bwo ate ne bikuwangula ne kikuviirako okubanga ogenda mukola ki? Mu kuzikirira. Ojja kusoma Abaruumi 1:18. Masturbation takwongerako kukkiriza wabula akendeza okukkiriza kwo. Jjukira buli w'okikola ofuna okulumizibwa oba naawe tokyagala ne wabaawo emyoyo egikola ki? Egikusendasenda ne gikuwaliriza ne gikupika n'okomekereza ng'okoze eki? Nga weematizza. So masturbation akuba okukkiriza kw'olina. Ekintu kyonna ekikuba okukkiriza kw'olina kibeera kibi, eba sin. Bwana ne Bayibuli tugamba nti obutakkiriza kibi mu maaso ga Katonda. Abaruumi 14:23. Ojja kubanga okola ki? Ojja kubanga ate ogyesomera. Point endala eraga nti masturbation kibi kyennyini. It doesn't glorify God. Okwematiza tekugulumiza Mukama. Tekugulumiza Katonda. Wabula when you are married, mubanga muli bafumbo ne mwegatta, that's for the glory of God. Mubanga muli bafumbo maaso ga Katonda. So okwematiza tekugulumiza Katonda. Ojja kusoma Abakolisi ekisooka 10:31. Bible egamba nti buli kyokola kyonna, in whatever you do, it must be glorify the name of the Lord. Point ey'omukaaga ekulaga nti okwematiza kibi, kikolebwa mu kyama. It is secret, not of light. Buli kintu kyonna ekikolebwa mu kizikiza kiba kya Setaani, kiba kya kuzikirira. Bamekanga osobola gamba muganda wange, sister wange, brother wange, mwami wange, mukyala wange, jangu olabe ndikola masturbation. It is impossible. Noba ng'olina omwami, noba ng'olina omukyala, okikola mu kwebba, weekweka, kubanga kibi. Naawe olaba nga kibi tosobola kukikola nga waliwo ategedde. So ekintu kyonna ky'olaba nga kikukwasa ensonyi n'okikolera mu nkukutu, mu nzikiza, kiba kya bwa Setaani. Ebyobwa Katonda byonna bya mu kitangaala. Ojja kusoma Abaefeso 5:11-12. Ekisembayo, masturbation akola ki? It enslaves your imaginations. Nti masturbation asiba endowooza zo. Oba tokyasobola kulowooza bintu birimu magezi. Obwongo bwonna buba bwawambibwa masturbation, kwematiza kwokka akwekuba nga ate kuli mu bulamu bwo. So obwo point bwenkulaze nti masturbation kibi. Kakati katugende ku point number 2, engeri gy'oyinza omuvaako. Esoose point egambye nti kkiriza nti masturbation kibi. Kkiriza masturbation kibi. Point number 2, weenenye. Womala okukkiriza nti masturbation kibi, then weenenye. Obanga obadde omukola, weenenye, Katonda agenda kubanga akusonyiwa. Kubanga tewali Katonda waffe kyatasonyiwa. True repentance. Kitegeeza nti weenenye oleme kiddamu. Manyi masturbation muzibu. Weenenya nadda, wanenya nadda, naye ate toggwamu maanyi n'ogamba ze nenenyeza bikomawo bukomi kambi esonyiwe. Nedda. Kkiriza nti bujja kuba lunaku lumu ekintu ekyo kijja kuba nga tekiva mu bulamu bwo. Ojja kusoma Jeremiah 15:19, osome 2 Chronicles ekyomirembe ekyokubiri 7:14, osome ne Yokaana ebbaluwa esooka 1:9. Point number 3, number 3. Give your life to Christ if you are not saved. Lokoka oba nga toli mulokole. Tokyawangula masturbation nga toli mulokole, kizibu. Akomawo
osana omuwangula no mubiri nadda mu birooto. Masturbation si mwangu nga woosuubira nti oyinza okuba nga omuddukako wootyo. Giri mizimu, marine spirits. Kitegeera? So bw'oba toli mulokole ng'olowooza ku ngeri gy'oyinza okuva ku kwematiza, ekisookera ddala wa bulamu bwo Kristo yekka y'agenda okusobozesa okusobola okuba ng'owangula omuze gw'okwematiza. Abaluumi 10:9 paka ku lw'e10 n'Abakoliso ekisooka 6:19 paka ku 2 osome ne Acts ebikola by'Abatume 4:12. Engeri eyokuna gy'oyinza okuba nga weewalamu okwematiza kwe kubanga you identify the cause. Tula wansi otandika okwebuuza, masturbation ono mu bulamu bwange yajja atya, yatandika atya, kyava ku ki, kutandika okuba nga njiga emize gy'okwematiza. So buli wonootula wansi n'otandika okuba nga onoonya engeri gye yajjamu mu bulamu bwo, kijja kuyamba engeri y'omulwanyisa, kubanga kizibu okulwanyisa ekintu nga tomanyi kozi yakyo. So abamu mwalaba pornography, abamu mikwano gyammwe be babayigiriza, abamu kyojja buzibu alabirawo ng'owulira oyagala kwematiza. So engeri gye kyajjamu kasita ogimanya osobola okufuna engeri y'okirwanyisa. So identify, gezaako okumanya mu bulamu bwo masturbation ono yatandika atya okuba nga ali mu bulamu bwange, then ojja kuba ng'osobola okumuwangula. Ojja kusoma engero 3 olw'okutaano paka ku lw'omukaaga. Ensonga ey'okutaano oba engeri ey'okutaano gy'oyinza okuba ng'owangulamu okwematiza yegamba forsake pornographic items. Weewale ebintu byonna ebyekuusa okuba nga birimu obuseegu, obufirimu, ebifaananyi, ebintu byonna ebiyinza okuba nga bikuleetera okwaka. Byewale pornographic items, nnyimba. Okitegedde? Bigezaako okuba nga obyewala kubanga bisetinga conducive environment, nti biteekawo embeera esobola okuba nga esobozesa guli omwoyo ogukuforcing okukola masturbation okuba nga gukola emirimu gyagwo mu bulamu bwo. So gezaako masimu byonna ebirimu nga olaba bye bikuyisikiriza buli w'obitunuulira guli omwoyo okwematiza nga gulinnya, gezaako okuba nga ate obyewala. Ojja kusoma Abakoliso ekisooka 6:18 paka ku 2, osome Matayo 5:28 paka ku 29. Ensonga y'omukaaga oba engeri y'omukaaga egamba take every thought captive. Buli ndowooza yonna ebadde mu ggwe erimu olw'okwematiza yonna gijje mu bulamu bwo. Yonna gijje mu bulamu bwo. Buli ndowooza yonna ebadde ejjudde masturbation gijje mu bulamu bwo. Birowoozo manyi sitaani wano watukubira ndowooza akikusuulamu n'akikuleka nekikwokya kukakananga okiguze kirowoozo ekyo, then ne weematiza. So buli ndowooza yonna ejjudde okwematiza mu bulamu bwo sooka ogijjemu. Tandika okuba nga ogijjamu endowooza yonna egamba nti akati gwe oli wageena, akati gwe biki oli kiremwa. Manyi masturbation aleeta endowooza we zityo, gwe tolina ky'oli, olowooza kwetta, olowooza kwekola bubi. So ezo endowooza gezaako okuba nga ate ozijjamu. Ojja kusoma Abakoliso ekyokubiri 10 olw'okusatu paka ku lw'omukaaga. Engeri ey'omusanvu gy'oyinza okwewalamu masturbation: control what you see and what you watch or you hear. Gezaako nnyo okuba nga ate okugira amaaso go n'amatu go bye gawulira ebiyinza okuba nga bikusikiriza okuba nga kola ki ng'owematiza. Biki by'olaba amaaso go, ebifo eby'obuseeguseegu ebyo, abawala abali obukunya tobatunuulira. Accidentally oba omutunuulire nga yambadde bitozaayo maaso gwakubiri, kubanga kasita onozaayo gwokubiri guli omuzimu gugenda kulinnya ku mutwe.
okuba obufaananyi ng'omutadde ku kitanda ng'okoze ki okakana nga weematizza. Okitegedde? Gezaako okubanga amaaso go ogakugira n'amatu go eri ebintu byonna ebiyinza okukuleetera okuba nga oyaka. Zabuli ojja kusoma Matayo 5:29 ejja kuba nga ate ekola bulungi. Matayo 5:29. Ensonga namba 8 oba engeri namba 8 gy'oyinza okuba nga owangulamu okwematiza. Gezaako okwewala ebifo byonna ebiyinza okuba nga ate bikuleetera okuba nga oyaka kasita ogendayo. Mugenda mu bifo omanyi okyatawanyizibwa omwoyo gw'okwematiza. Ebifo byonna ebirimu ebyosobola ogendamu nebikuleetera okwaka ng'amabaala, zibiiki. Jjukira abantu almost babeera bwereere. Bifo ebyo gezaako okuba nga obyewala. Gezaako okuba nga obyewala. Buli wonoogendayo biri ebifo nabyo birimu amaanyi agabyo ag'ekizikiza naddala amabaala, amabiiki. Ogenda kukomekkereza ng'oyase. Ogenda kukomekkereza nga okikoze okwematiza. Naye kuno okwematiza kuli mu buli kategori n'abafumbo beematiza. Tolowooza nti okwematiza kuli mu bawuulu bokka. So bifo by'ogendamu nabyo bikola kinene nnyo okubanga weematiza. Ojja kusoma Zabuli esooka. Ojja kuba nga osoma Zabuli esooka ate ejja kuba nga ekuyamba. Engeri ey'omwenda egamba weti avoid being idle. Lekera okubanga oli awo tolina kyokola. Proverbs 16 engero 16:27. An idle mind is a devil's workshop. Buli wobeeraawo nga obwongo bwo buli awo tewali kye bulowooza kye bukola. Olina okuba nga weekiipinga busy. Naye buli wobeeraawo nga tolina kyokola kankubuulire ogenda kukomekkereza ng'oli mu kwematiza. Ogenda kukomekkereza ng'okola masturbation. Kuba Sitaani ye kyayagala kasita obeeraawo nga ebirowoozo byo biri empty. Tewali kyonna ky'oli bifeedinga during the day ng'oli awo otyo tewali ky'oli kukola. Kankubuulire ojja kukomekkereza nga buli ssaawa olowooza kwematiza. Naye buli weekipinga busy ojja kulaba nga olunaku luzibye nga tokikoze. So an idle mind, avoid being idle. Engero 16:27. Ensonga engeri ey'okumi, have a strong relationship with God. Gezaako kubanga ofuna enkolagana ennungamu ennywevu ne Katonda. Kubanga Katonda yagenda okuyamba okuba ng'owangula omuze guno ogw'okwematiza gwe tosobola. Kyova ogezezzaako many times but you have been defeated. So omuntu yekka asobola okuyamba okuba ng'owangula okwematiza ye Katonda. Era ajja kuyamba nga tolina nkolagana naye. So ekisookera ddala olina okuba nga ozimba enkolagana ennungi naye. Kuba yagenda okuyamba. Munaye nawaba taata ewaka nga tolina nkolagana naye. Ayinza okutunuulira nga bakugobye fees n'asooka kubali abamussaamu ekitiibwa. Kati tetulina nkolagana na Katonda kati kijja tubeera kizibu nnyo okubanga ate tuwangula emize egifaanagana ku wegito kubanga tetuwangula mu maanyi gaffe. Haggai, it's not by might, it's not by power but by the Spirit of God. Mwoyo wa Mukama yajja okuyamba okusobola okuba ng'owangula. So enkolagana tandika okuba ng'ozimba enkolaganayo ne Katonda. Tandika okumwagala, tandika okukola byayagala, tandika okuŋŋaana. Okitegera enkolagana weenejja kubanga Katonda waffe kitangaala. Ekitangaala kinajja mu bulamu bwo. Masturbation kizikiza kijja kuba nga ate kikola ki kifuluma kigende. Ojja kusoma engero 3:5 paka 6. Engeri ye-11 egamba stop listening to secular music and movies and devote yourself to the gospel, true gospel. Lekeraawo okubanga owuliriza ennyimba ez'ensi ne firimu ezimu. Kati oli muwuulu olaba love movies, love stories, olaba zaaki? Oli singo
nyimba za love owuliriza zaaki. High school movies nazo zaafuuka ekizibu. Kati waliwo ebintu by'olina okuba nga weewala. Waliwo ebintu ebimu by'olina okuba nga weewala. Ennyimba za Sachula zonna zijjudde amaanyi ag'ekizikiza. Firimu zonna ezisinga eza Sachula zijjudde amaanyi ag'ekizikiza. So buli woolaba ebintu ebyo n'obiwuliriza nabyo biteekawo embeera esobozesa okuba nga guli omwoyo ogw'okwematizza gujja mu bulamu bwo. So bintu ebyo b'obirina mu masimu ebewaka sooka obiggyeko otandika okuba nga weewaayo. Awo bw'obadde olina Sachula music zidiriitinge, teekamu ennyimba z'okusinza, ennyimba z'okutendereza, teekamu enjiri ey'abasumba abali ku mazima. So buli wowulira omwoyo oguli nga bwaga guzze mu bulamu bwo teekako worship. Ankubule mu seconds kujja kuba gukuvuddeko. Naye buli wonoba ne gadgets ezijjudde ebintu ebifaanaganako weebityo, okwematiza kujja kuba nga kusigala kitundutundu mu bulamu bwo. Abalumi 12 ojja gisoma. Ojja kusoma ne Abakolisi ekisooka 10:31 osome n'Abafilipi 4:8. Engeri 12 egamba always keep yourself in worship. Buli ssaawa beera nga mu kusinza. Wetwogera okusinza abantu balowooza kwe kubanga oli katuuti notandika oyimba ennyimba. Okusinza kwa ngeri nnyingi. Sinza Mukama mu nnyambala. Sinza Mukama mu nnyambala. Sinza Mukama mu njogera. Sinza Mukama mu ntambula. Buli woobeera. Obeera n'akasimu. Instead of okubeera ku TikTok n'oyonoonera okwo obudde n'osangako n'ebintu ebigenda okusikiriza okwematiza. Teekako nnyimba ze ez'okusinza. Teekako gospel music ali true. Va ku bino ebiyimbayimba ennaku zino bye bayimba ebitalina na makulu. Noonya zire ennyimba ezijjudde omwoyo. Teekangako. Buli obeera nga tolina byakola teekako. Buli obeera nga olina byokolebwako yoza bintu oyoza ngoye osiimula. Teekako ezo ennyimba weekiipingire oba weekuumire mu kubeerawo kwa Katonda. Masturbation ijja kuba kizibu ng'oli wakati mu kusinza masturbation ajje. No. Tekijja kuba kizibu. So weekiipingire mu kukola ki? Mu kusinza Mukama. Zabbuli ey'ekikumi n'olunyiriri olwokubiri ojja kuba nga ate ogisoma. Ekirala engeri 13 engage yourself in ministry. Tandika okwenyigira mu kuweereza. Kuweereza kujja kukipinga busy. Okuweereza kujja kukuza mu nsi y'omwoyo. Okuweereza kujja kuyimusa. Bwe otandika okuweereza Katonda waliwo ebikuvaako bibadde nga byagaana. Naye bwe otandika ojjukira obuweereza Katonda weewaayo nnyo. Soma Bayibuli, kola ki, onoonya Katonda, osaaba, osiiba. Ebimu bigenda kuba nga bikuvaako byokka. Kubanga bijja kulaba nga otandise okuba nga ofuuse omuliro. Ekitangala kitandise okuba nga kijjula mu ggwe. Ate nga byo kizikiza kati nga tebikyasobola kusigala mu bulamu bwo. So weenyigire mu buweereza. Funa kyonna ky'osobola okukola Katonda kyakusobozesa otandika okuba nga oweereza. Matayo 28:18 paka 20 ojja kuba nga ate ogisoma. Engeri 14 egamba soma ekigambo kya Katonda bulijjo. Always read the word of God. Kigambo kya Katonda muliro. Kigambo kya Katonda nyondo. Kigambo kya Katonda tabaaza. Kakati kyokka kye weetaaga kye kijja okuyamba. Kye kijja okulungamya. Ndabirwamu yaffe. So buli oba nga tolina kigambo kya Katonda tosobola kuwangula kwematiza. Kiba kizibu nnyo okuwangula omwoyo ogw'okwematiza nga tolina kigambo kya Katonda. So tandika okuba nga ofuna okuyaayaana. Obudde bw'obeereramu idle. Masturbation ajja kusisinkane naawe. Kwata mu Bayibuli. Tandika okuba nga okola ki? Tandika okuba nga osoma Bayibuli eyo. Ojja kuba nga osoma Zabbuli 10:19 olunyiriri lw'15, osome Isaaya 5:5, 11, osome n'Abaebbulaniya 4:12. Namba 10 point number 15 oba 15 or 16 according simanyi oba gwe oli kuwandiika otya. Seek deliverance. Genda onoonye bakusabire. Ogwo omwoyo bagukasitinga out. Genda bakusabire. Noonya abasumba abeesigwa. Abasumba abaweereza Mukama mu mazima. Genda ogire naye akusabire. Ate amala akulungamye engeri gy'oyinza okuba nga ate otambulamu ne Kristo. Ekyo kijja kuba nga kikuyamba kuba guli muzimu
gwino okubanga tegugubwa okuva mu bulamu bwo. Abagalatiya 5:1 olina okubanga ate ogisoma ejja kukola bulungi. Point ensonga endala oba engeri endala gy'oyinza okubanga owangulamu, be prayerful. Olina okubanga oli musabi. Okuwangula masturbation olina okubanga oli musabi ow'Oluganda. Teri ngeri gy'ogenda kuwangulamu kwematiza nga tosaba. Kubanga mu kusaba ogenda okujja amaanyi okusobola okuwangula guli omwoyo. So bw'obeera njagala kuwangula masturbation, nkoye masturbation naye nga toli musabi, osaaga. Olina okubanga oli musabi okuwangula okwematiza. Omwo mwe tujja amaanyi agatuwanguza. So tandika okubanga wenyigira mu kusaba. Zukuka ekiro kusabe. Abefeso 6:18 ne Yakobo 5:16. Ensonga endala, talk about it always. Masturbation mwogerere ebibi byerere buli wobeera. Tandika omwogerako bibi byokka. Oba wamuwangula imiriro gamba abantu masturbation mubi nange nali mukola namuwangula kyekiziba nti biswaza bi masturbation eyo nga obo bikola nga wekweka nga wekweka banategera bati nti nzenze nade nematiza. Yesu agamba alinkwatibwa ensonyi mu maaso g'abaana b'abantu nange ndi mukwatibwa ensonyi manso ga kitange. Ate ekintu kyonna ng'onookiwangulira ddala mu bulamu bwo, tandika okukyogerera amafuukuule ebibi ebyereere ebikirimu by'oba oyogera. So buli gy'onookoma okukonfesinga ekibi kyekyo ekintu kijja kuvaako oba ojja kisimatuka. Naye buli obeerawo n'okibikirira kyagala kyogerako kitegeeza okyakyetaaga. Okubikirwa 12:11 tewamuwangulira omusaayi gw'omwana gw'endiga n'ekigambo eky'okujulira kw'akamwa kwabwe. So mu bujulizi mulimu obuwanguzi bungi, kijja kwongera confidence. Bangi bojja okuyamba abadde bakikola. Bangi abakikola abatya abatamanyi nti nakibi. So buli wovayo n'okyogerako nti banaye nakiwangula, waliwo abadde yeetamiddwe olw'ekyo ajja kuddamu amaanyi agambe kitegeeza masturbation naye asobola okuwangulwa. Naye bw'obeerawo n'okibikkirira then kitegeeza okyakyetaaga mu bulamu bwo. Ekisembayo seek God diligently, ngero olina okubanga onoonya Katonda bulijjo. Nyiikira Katonda okubanga omunoonya. Abamu mumunoonya nga mulina ebibasumbwa kasita bigenda ate ne mumwesonyiwa. We bidda ate ne munsooka mujjukira. Nedda oba masturbation akyakusumbuwa oba wamusimatuka, weeyongera okubanga ate onoonya Katonda. Tomunoonya lwakubanga masturbation akuli bubi then wanaava mu bulamu bwe ate n'omwesonyiwa, kubanga gwe weetaaga kulungamye. Ojja wona masturbation leero atoddemu okole ebigenda okubanga bimukomyawo. So wonoobanga onoonya Katonda bulijjo, Mukama yennyini ajja kulungamya engeri gy'oyinza okubanga ate osimatukamu masturbation. Obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde okutuusa olunaku olwaleero. Bw'atamanyi Luganda eno topic eri ku Tish TV, osobola ogenda n'ogifuna mu lulimi Oluzungu. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, atukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Tusabira abo bonna Mukama batawaanyizibwa omwoyo gw'okwematiza. Manyi ayi Katonda wange nti buli kimu kiyinzika mu maaso go. Mukama tubakuwaasa jangu basesenkane wakutoleka enjegere zonna ez'omulabe Sitaani z'abasibye ezo ezibaleetera okubanga ate beematiza. Myoyo gyonna egy'ekizikiza egiri mu bulamu bwabwe egibaleeta okubanga ate beematiza mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu tugiribyukinga give mu bulamu bwabwe. Buli spiritual prisons, buli makomera gonna gye basibira emyoyo gyabwe ne beematiza buli dashiika, Mukama makomera ago ganyenyezebwa akaseera kano, emisingi gyago giteekebwa ku ttaka era buli nzigi zonna ate ziggulwawo basobole okubanga ate bava mu buwambe obwo mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Kale obadde mulabi mulungi wadde Still Hope to ENGERI Media, Tish TV, Testimony TV, Dreams and Visions n'emikutu gyaffe emirala gyonna olw'okubanga ogendayo